It's a breaking news. General Guti ono nno nga yali yakulira kooti ey'amagye mu bitundu eby'e Makindye era ng'ono yakulako kooti martial tumujjukira bulungi we yali nga asibye baganda baffe mikwano gyaffe okuli Erimutwe awamu n'abalala. General Guti olunaku olwaleero ate agudde accident ku Gulu Road era amawulire agatuliwo galaga nti omukulu alabika nga kawedde mudda kubanga bwadusiddwa mu ddwaliro naye ng'aliko taasiibewo taasulewo era amawulire abagali okumpi batugamba nti ono alabika nga yasse mudda naye bakyalinze mubikira ggwanga kuba bamanyi we bati bamubika we bati Bannayuganda bagenda kuba engoma batidde okumubika naye ng'omukulu afiiridde mu accident ku luguudo lw'eggulu. Maama nze Wangi omukulu afiiridde mu accident ku luguudo olw'eggulu. Omukulu General Guti kitalo nnyo bannange, kitalo nnyo ddala. Tusaba Katonda atubeererewo, yasaba Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa ate amusonyiwe ebyo ebyamusobako kubanga ate byali bimenya mateeka. Talina kintu kyonna kye yakolera ggwanga wala ffe kye tumukwasa Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako n'ebyo byonna byeyasaba naye akimanyi omutima gwe tituli bangi abanyiivu era tewali ayinza kutwala budde bwe nti amusabire essaala ennungi. Tubajjukira nnyo, twabagamba nti buli akoze ebikolobero agenda bisasulira ye ng'omuntu era ffe tugenda munyiigira ye ng'omuntu oba tetugenda kunyiigira oyo yamutuma okukola bw'atyo. Ekyo tekigenda kikola. Naye nga baganda bange, mikwano gyange ge mawulire agaliwo. Omukulu General Guti yali akulira kooti martial alabika nga asseemu afiiridde mu accident ku luguudo oludda olugenda eggulu. Bakibadde kizungirawa nze naawe gwe nange naye accident nabo kababitegeereku nti enguudo za mukama waabwe zitta nnyo abantu. Manyi bwe tubagamba nti enguudo embi bo balowooza tuli mu byaffe, tuli mu byakuseka. Naye mukwano gwange, muganda wange, ensonga yeeyo. Tuli na General Guti alabika nga afiiridde mu accident. Kitalo nnyo ddala. Tusaba Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa ate amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako. Wasibanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine n'omulemeza mu makomera nga bwe kaseera omuzaayo. Mubadde wano nga muweeza abaana baffe aba National Platform abatalina musango nga mubasibidde mu makomera. Kaakati olaba Mukama waakusasuddemu. Buli atukolako ekibi, buli atukolako obulumbaganyi ogenda kubusasula nga gw'omuntu. Ebintu bino tubadde tubibagamba, tubadde tubibabuulira nga mulowooza nti byakusaaga naye ke bitandise okubatuukako nammwe gye muli ndowooza amagezi gagenda kujja. General Guti kawedde mudda kye nnyinza obbagamba n'okubategeeza nti akake kawedde mudda baganda bange. Maama nnyabo woolooloolo. Bagamba kirungi nnyo omuntu okumanya amazima ne wejjako omusango n'atagamba nti tewamubuulira kati ffe tulinga balanzi. Nze teri muntu agenda kera ku makyanvunaane agambe nti saamusomesa ngukoze. Nabagamba wano buli muntu ategeera ng'olimu eno struggle obeera otya wano nga tolina Twitter handle. Ne bw'oba tomanyi Luzungu yogera mu Luganda, teekayo ekifaananyi kijja kwogera kubanga omulembe gwakyuka. Wali bwe mwakwatiranga ne muyingira ensiko, olwaliro omwana ayimirira e Germany n'asuula gavumenti y'e Kenya, olwaliro omwana ayimirira e Turkey n'asuula gavumenti y'e Kenya, olwaleero omwana atuula mu ruumu omwo n'akwata ebyenfuna byonna n'abiwa bannansi n'ayonoona banka. Okulwana kwakyuka. Ate ffe tujja kunenyezebwa nnyo singa tulemwa kubanga bajjajjaffe olwalwanira tewaali social media. Amabaluwa baagatumanga butumi n'otambuza bigere ng'olina okuva e Masaka n'otambula paka e Kampala okuleeta ebbaluwa y'okulwana, ng'olina okulinda buno obuyiibwa buno n'obusibako ne bubuuka ne butwala. Olwaleero nnyimirira wano n'enjogera gw'ali mu America, ali e Germany, ali e Sweden, ali e Qatar, ali e Uganda ng'ondaba ne tuteesa ekintu naawe n'okifuna n'okyongerayo, ogenda kutugamba nti kikyotaawulira. Tuyina buli tuulu yonna at disposal, ffe tugaanye okuzikozesa.
ochegere enamba zino ezitugoberera zetuyita bafollow basupporter twagala tuzikyuse bave mu kubeera basupporter babeere ba player because what we need right now what we need right now siba supporter muganda yange wuyo ali mu America naye ampulira oyinza okulooza nti nze ndi mu America naye nga ndi Kyaddondo ne bwe mbanga nti bannange embeera etabuse. We have the greatest gift Katonda gyatuwadde. We are connected. Tuli connected. So ebimu saagadde bigenda mu nnyo naye kano akantu kakulu nnyo oli akubuuza nti tugenda kukola ki mu 2026 mugambe tuyina okukola kye tutakolangako okufuna results ze tutafunangako. In other words, teri kuddamu kugamba mbu omubaka gundi tukolere. Teri mubaka okujjako ng'ayagala enkyukakyuka ebyaddala gwe olwaliyo kankuwa ekyokulabirako. Tuyina abakulembeze sente baziina media bagiina ng'okimanyi tuyina ne ba MP abatayibeera na ku social media naye ng'essimu baziina naye nga ne bwe tugamba nti tupostinga free political prisoners tebasobola adi n'okuteekayo kagundi bwe katyo naye nga balina following. Gwomanyi kyekitegeeza MP okuteeka ku mukono ku mukutu gwe ogwa Twitter oba ogwa Facebook nti free political prisoners omanye eddoboozi eryo gye ligenda naye oza bakikola ebyo babiigino walinga ne bagamba mbu ebyo tebikola naye tebamanyi nti ekyo nakyo kyongerako. Olwaleero ng'ogyeko amazima ga Katonda nze mu Uganda muno manyimu abantu nga 2 oba 3 b'osobola okuyita nti vita etandise ne bajja. Asooka President Kyagulanyi Ssentamu, owokubiri Honorable Francis Zaake nti ne bw'omukubira essimu ekiro nti President amuyise tugenda wali eri waliwo esasagge mpozi n'omulala Joel Ssenyu. Abasigadde si kuba nafuya naye nze yakulaba abantu abali dedicated nti babayise tugenda mu vita. Tojja balabako bajja kwekubira amasimu beewambe oli agambe simanyi ate nalwadde nakoze bwenti abamu bapokopoko naate kati tetukyayagala nti oba kuyita ojje bwomu. Bannaye bangambye nti Olivia ali live ku kitebe munsaasire kanzijeko live eno tuwulirize muganda afe Olivia kyayogera kiba kibi nnyo. Munansonyiwa mbadde simanyi munansonyiwa era mwandibadde mwandabudde nti waliyo live ku kitebe. Bannaye waliyo live nveeko tunadda bangambye nti nennyeko si banafuyiza naye nze nja kujja tudiiginga ekintu kino diipa ate tubeereyo noga nti nafuya abakulembeze nedda. Bangambye nti amaliriza bannaye ne mwandingambye nammwe obwedda ndi wano manyi nti bajje kiba kirabika bubi okubanga njogera ate nga information eyigeeyo amakulu ngeeyo. Mwandingambye ne mukoonako nti Masaba waliwo live ku kitebe ewedde oba ekyaliyo bannange mumbuulire ng'obudde bukyali nyinza okujja ku live ng'ate yamaze. Waliwo abagambye nti amaze amaliriza. Okay, bangambye amaliriza. Babanga amaliriza then kan yongereyo mu maaso naye munansonyiwa tebadde intention yange. It was not my intention. Kati nze kambagendere wali twetaaga nga mbutuufu bw'oba omukulembeze kiruma baganda bange bakomrade. Agamba atya muganda wange Ashirafu Kasirye mwana Mukama yebale kuwabula mukyali wange mmwe bantu betutunuulira ne tugamba nti we need to fight on. Kasirye Ashirafu Mukama akutukuumire mwana. Nze nakulaba walinga abayaaye bakukubye ekigundi. Nze nali sikaabirako bantu naye nali manya Ashirafu agenze. Ate we bale kujja ku live yange munnaye kundabako gyendi nanga abasajja bankwatamu wano naye nkyaliwo naye nga Ashirafu mwana Katonda yebale kuwabulamu bwakubiri second chance. Ate namwe bannayuganda gyabeera eyo muganda waffe ne mumulabira. Omanyi tulina ebintu bye tufunyemu omanyi it is very bad obutasiima bannange mutulabiridde
nze mnyinzo babuulira engeri gye survivinga mu wane Uganda ne mwewuunya naye ng'ate mmwe mutulabiridde kwega tulina ekintu kye twafuna ti ne bwe tuba tufunye obuzibu nze olaba kati kamba buli enze nga Masaba butuufu bazadde bange baali tebakkiriza naye olunaku lwe mwateekawo embeera nga bankutte bakkiriza omugaso gwe nnina mu family bakkiriza nti tebalabangako bantu bali united nze muganda wange oyo athoyi nga n'ebyobufuzi tabirinako waliwo oli omulala omuwala naye olwaleero tulina abalonzi mu nnyumba buli muntu ayagala nkyukakyuka kubanga baalaba abasajja bano kye bankola kitegeera ate ne response eyava mu bantu benali mpagira nze sejjusa kuwagira Nuupu oge mazima kubanga mu kaseera we nabaagalira baaliwo newankubadde mwalimu abaagala okuzanyazanya politics waabwe naye baaliwo ekyo kyampa amaanyi ne bwe nasulanga eyo nze nali eyo waggulu eyo kusiye mwayi nga manye ekintu kimu nti bye nakolera bannayuganda at least abantu bajja kummanja naye mwebale butanjuwa nali eyo nempulira olugambo waliwo omuvubuka gwe baali bakutte nga bamuleese eyo eyambuusa nako nanga nti kuba baamuleeta bwe bati nali mu nga nsaba manyi bwe bakukwata bwe bati bw'omanya Katonda ate si kirungi kumwokinga Katonda na kino kankibagambe Katonda tumwebazenga mu buzibu ne mu bulungi naye amazima njagala bakakasa nti nze bwe bankwata nasaba nnyo n'okusinga nga ndi ebweru era nsaba Katonda ampa obuvumu neme kumwerabira nali ndi omwo balina omuvubuka gwe baali bakutte nali ndi awo maze okusaba bwe nti neebase muvubuka najja nga asooba ng'atya okumbuuza naye n'aguma n'ambuuza naga waaye ye gwe Masaba ne mugamba yenze n'agamba ekiri ku social media banaye ekintu ekyo kyanzizaamu amaanyi ne mugamba kiki ekiriyo n'agamba bakubanja n'agamba ne Bobby yakupostinze nga okakasa era nzijjukira nawulira nga boogera eyo waggulu nga baga hare mwanguwe ne mmanya nti ne social media eno si yakusaaga ne mmanya amaanyi g'omusajja Kyagulanyi Ssentamu okuteeka ku peegi ye g'oyinza okuba togamanyi oyo omusajja nakiwulira n'amatu gange era mbandyawo abasajja ne baga pick your things eŋŋamba Mukama nze no ngamanyi bagenda kututta kati naye mbeebaza bakomuredi naye era mweyongera okutusabira kubanga tetuyinza gamba nti tuli safe mweyongera okutusabira kati tulina Uganda mweyongera okututeeka mu maaso ga Katonda kubanga abasajja bano bayinza okkuta naye nga munnange badinda bulinzi lunaku kisoboka towakana gwawakana labira kunze mutusabire omale naku 2-3 nga tompulizaako noonyaako gaye waayi Masaba olyoke ye Masaba olyotya noonyaako komuredi munoonyeeko kubanga nyinza okubayo akava ku kalive bwoti ne bakuyoola mutunoonyeeko agamba atya mukyala Revington ate gwe naye webale kubeerawo mu ngeri ey'enjawulo munnange mutunoonyangako bwe nzijanga mu kabokisiko ne gamba nti bannange kiganye tongoba gamba nti nnamu omutwalo wano kwata ye 5 genda onywemu akatunda nze mbabuulira kubanga abantu beebuuza lwo nambuuza naye ojjawo amaanyi agakola live ng'oli ku ground bannange oluusi mbasaagala kola live naye kitikka kati ate twayonooneka ffe abamu abasajja bakukwata ne bakukola ebintu ne weetamwa ogawo bekijja kijje obanga aliko omuzimu nze nzijukira president mu bigambo byangamba kya president Kyagulanyi yangamba kati ofuuse musajja oli jeno naye mu byonna ekisinga okunnumiriza okunnuma be basajja bano abatukwata ne batubuuza ebya Bobi Wine bye tutamanyi nze sibeeraako situulangako na president Kyagulanyi ne tuteesa simanyi na biri mu mutwe gwe nze ngoberera bugoberezi idea ye gyagamba nti bannange tugenda wano naye abasajja bakukuba ne bakutulugunya ne babanga abaga nti nze Bobi Wine Kyagulanyi situulangako na mu makaage n'abasajja bankuba bambuuza omusajja
n'oyagala obagambe omusajja asola wali magere asola wali magere byoyagala okumbuza nze kati ombuuze pulani Bobi Wine zayina nze ntuula mu mutwe gwe nze nange ndyawo bw'ayogera ekintu nenda banga we can relate nga ati musajja ayogedde nange mutuufu nange siina mulimu ndi musajja yeyiya nze ndabyeko nze jjajja wange yafa wano nga tetulina majja ebyo nabyo byamuviirako byattaka babbi ettaka lye bakoze ki bamugizeegize tulina obusungu bungi nnyo nze ndi musajja eyasoma abasajja abo baggalawo kampani yange nalina kampani yange wano ya Tours and Travel ne banteekako omusolo ne banzita ne bankomeza ne banjavuwaza bwe batyo kati mwagala tubawaanire ki mbutuufu mpensonga lwaki nandikuwaanya nenkwezaako okwapulainga emirimu omukyalo omu wali eri ku gundi ku Uganda Wildlife Authority n'akwata CV yange n'agiuliza mu maaso gange kati mbawaaneko ki ne tukola obusente bwaffe tugenze ebweru tusitwagolinze ne tubuleeta wano tukoze obusente bwaffe obuyumba bwe tuzimbye nabwo mwagala tugabananire wakati kati mwagala tubawaaneko ki amazima ga Katonda gwe mpa ensonga lwaki nandikuwaanya nze nandibadde soogera wano agamba ati omuyimbi wange Titus Vibes sanyusa okulaba omuyimbi asinga wano mu Mbale the biggest export from Masabaland Titus Vibes nawe ulire sisiikemu tusekamu wano oluusi ne mutulaba nga tuseka naye mwana tunyigirizibwa nze abasajja abo bankola ebintu bakomuredi abasajja abo bankola ebintu abasajja abo kyobola bambagambye wano abaana abo Olivia mubaweraavu abasajja abo bakola ebintu ewatali kamera gwe womanyira nti abantu bano bazibu olaba mu kamera olaba mu kamera basobola okweyisa bwe batu kati awatali kamera olaba mu kamera bakwata Kyagulanyi omusajja atambulirwako amawulire ne bamukasuka bukasusi mu mmotoka omusajja n'atunuzaamu tiyagasi n'amukuba mu maaso ge ng'amanyi nti oyo omusajja ensi yonna emutunuulidde kati ate olwonze gwe just imagine nga tekuli kamera by'oba oyitamu bino ebiri mu kamera bitono nnyo ne ku byotalaba okitegedde bitono nnyo naye ffe tukkiriza ti buli kintu kiba n'akadde kaakyo what goes around comes around olunaku lujja kukya nga tuli bawanguzi ate nze ekimanyi nti bye twogera si bibi tebiwemula tetulimba bwe nkugamba nti mu ddwaliro temuli ddagala bwe ndeeterayo eddwaliro eririmu eddagala okitegeera bwe nkugamba nti twalina wano ebyuma by'emmwanyi kati tebiriiwo gwe ndeeterayo byokoze bwe kugamba nti twalina amasanyazi nga bagayita UEB nga tegagenda tetufuna na load shedding ng'olwaleero mu ddakiika buddakika amasanyazi gaba gagenze nga unity y'amasanyazi ya bbeeyi nnyo wano e Uganda ffe abagatunza Rwanda gwe jangu nga nti nedda olimbi kyenjagala mugamba nti mumukkiririza mu dialogue okuteesa okwogera obulungi jangu ondage oba bw'oba olaba gwe jangu nga nti naye wano olimbyemu bano abantu wano nga tukoze bwe tuti ne munange bw'ogamba nti onkube onzite ontulugunye munange kankubuulire tayimu gye tulimu abantu kati bazuukuka obwongo bwe batta gundi Rita Bukenya mwalowooza nti abantu bagenda kwogera abantu batandika okwogera actually kyaleeta abakyala bangi nnyo mu struggle bwe mwatta bagundi bano ba Yasini Kawuma kyaleeta abaana bangi nnyo ku ggaali nti buli lwolaba ekintu nga bw'okikola ate abantu beeyongera kukoma okujja olina okutuula n'okyusa strategy kati olwaliro bino ebyokuwamba abantu mu drone bijja kutuuka ekiseera abantu babimanyiire nga tebikyatiisa muntu kubanga omuntu amanyi bamuwamba asuubira ebintu bibiri either kubanga bamutta oba kumutwala kumutulugunya bijja kutuuka ekiseera bifuuke nomu era bwolaba ennaku zino nti drone eze era bamanya
abakutute basiye mwai bwabe operating drone kintu kifuuka nomo olina okukyusaamu strategy n'omanya ti kino nkikozesa kiganye kati kangezeeko dialogue kangezeeko bano abaana okubalaga nti nedda yes yadde sikoze naye bye bino kubanga government erina capacity okuteekayo ebintu ebirungi okubiraga bannansi kuba sente muziina okige temutuwalana tojja buzina okwata omwana n'omusiba olw'okuba ayogedde wabula gwe jangu omulage ti baana baffe yadde Bobi Wine kale mumwagala naye wano nawo mutunuleewo bwe batazigi Wine abantu bangi bajja mu struggle so mujja kutuuka ekiranga n'okutta abantu ekikyakola mawulire wabula kinyiiza bunyiiza abantu buli ye musiba omwana muba temumpanishinze wabula muba mwongeddeko ku bunyiivu kubanga oyo omwana aliko abantu bangi nnyo abamubeerako kuliko bamaama be kuliko bazadde be kuliko baki kati abo bonna banyiiga bakunyiigira bwe kyogamba bwe basiba Olivia Lutaya famire ya Olivia Lutaya yakuba mu ngalo n'esanyuka bwe basiba Machete famire ya Machete yasanyuka abaana be basanyuka mikwano gye gyasanyuka kitegeeza nti yo building on anga ogizimba one day genda kubaluka so sigenda kwogera nnyo kubanga kibadde kindeese just ku briefing abakomredi baffe abakozesa emitimbagano gino abatusinga ne following twabawo omuntu akola live ng'atandika okukomerera abaana abo mukole live nga mubasanyukira wabula mubagambe beegendereze kubanga bagenda kuba bakontaktingibwa state abantu ab'enjawulo so mubagambe beegendereze ekiramu bateekeko amaaso mubateekeko amaaso nga bwe mbaga nti nange munteekeko amaaso kuba munaye tomanya leero njogera tomanya mutunoonyangako woba oyinako ofunye kalyengako nange ogaye nti Masabo waayi Uganda yogikoze otya ninamu 10 lyange kankuweeko 5 ompanga n'endya ate n'otannangira ogaga nti omanyi Masabo tandikirawo Masaba tukoze tutya awo olyo embeera eri etya okoze otya mbadde nze ninawo wana akatambula tukoze tutya totyanga kuŋŋamba kuba ojja kuneetaaga nga nange bwenkwetaaga ate bwetyo bwe tusobodde okusurvivinga kweyagaliza kuyambagana kukwana mikwano kuwuliziganya tuli family emu Honorable Francis Zaake nsanyusa okulaba mwana wa taata wenjagala omanye nti tukwagala nnyo ng'abantu era mu history wa Uganda ebali babawandiika webyafaayo byo birisoma teyayogeranga nnyo Luzungu mulwo mwagala ennyo kubanga mu Uganda abatubbye bebasinga okumanya enzungu wano aba protocol bebasinza okutubonyaabonya aba decorum bebabbye sente ffe tetulina kye tumanyi naye twategeera ekintu kimu nti Katonda kye yatuwa bw'aba yakuwa kubeera naggume nga lyeri kuyisaawo likozese lye bayita effujjo ate mwana wattu lyeri tuyisizzaawo so Honorable Francis Zaake yonna gy'oli kwemanya nti wano mu Uganda erinnya lyo oyenkalejinza abavubuka bangi okwekkiririzaamu tofanga kuba n'abagamba nti tewasoma kubanga n'abali mu parliament abasinga tebasoma balina na forgery documents musimanyi Zaake tamanyi Luzungu abatubbye bamanyi Oluzungu abatubbye bamanyi Oluzungu ate Oluzungu it is not our mother language olwaleero nze nkuwa ekyokulabirako era omuntu yenna akyajerega omuntu alina kyakoze ku lw'Oluzungu nkusaasidde Kenya bakozesa luna Kenya njagala ombulireyo kiki kye musinga Kenya demokrasi batusinga enguudo batusinga amalwaliro batusinga emirimu batusinga n'Oluzungu lwammwe kiki kye musinga ekyamaanyi kye musinga Kenya kunywa ne mugangayira okunywa n'okwegadanga ekyo kyo mukwata kisooka and that is not an achievement because a sensible country depending on sex yokka kiringanga mu family nga the only thing you can bring in a family is sex weetaaga kugoba as early as yesterday if you are in a family or if you are in a relationship nga gwe kyo providing kyokka is sex you are as useless as yesterday.